Abakuumi b'essundiro ly'amafuta erya Starbex abalumbiddwa kuliko Waisagwa Samuel emyaka 30 ne Mwirugazi Valentine emyaka 30 era bano baddusiddwa mu ddwaliro lya Herona hospital lisangibwa ekisoga okufuna obujjanjabi busookerwako. Wetuukidde ku ddwaliro nga bulwadde bwabwongedde ku ddwaliro kule Mulago okutaasa obulamu. Omusawo wa Herona Hospital Dr. Isaac Mukula atunnyonnyodde engeri abantu bano polisi yebalesemu okufuna obujjanjabi mu bwangu. Kakiyita ekyuma oba ekintu ekinene ennyo ku mutwe ate omulala tusuubirwa nti essasi yemukubye. So abalwadde bano ababiri babalese nga bavaamu omusaayi mungi nnyo ate nga n'okussa kulimu obuzibu. So tubawaddeko ku first aid ebayamba okubeera nga obulamu bw'ensi tebabuvaamu mangu ne tubasindika Mulago. Yo ku ssundiro ly'amafuta tusanze ebisosongo ly'amasasi Abazigu bye bakubye mu kiro nga n'emmondo embanyisudde mu maaso ga woofiisi bwe babbye ssente wabula endala ababbi baakulise nayo. Polisi n'amagye okuva emikono n'ekisoga bazinzeko ekifo kino mu kiro nga bazinemu enkonzi y'olusu era ne batandika okubasagula. Bobole badde yakatambula ku kiro negwa ku luguudo olw'ekatusi Abazigu balinyidde pikipiki ne beeyongerayo. Omu ku bakozi kweyadde Denise Nguni abadde awaterekebwa ssente annyonnyodde engeri yasimatusima Abazigu bano obutamukuba amasasi. Fired a bullet on top of me, on top of the table where I was under. He told me, bring all the money, I'm not going to kill you. If you cannot get up and bring the money, put in that jacket and throw it to me. So I did the same. I picked all the money, the way I tied it in the rubber band and put it in the pocket, where in the jacket, in the pocket. Then I threw it to him. I threw the money to him with the jacket. So he went with all the money. Akubye essasi mu kisenge. Wakubye essasi mu kisenge. N'amugamba teeka ssente zonna z'olina mu jacket ogisuule wano ngoleke. Wamusuulidde ssente mu jacket n'azipiikinga n'avaawo n'adda wali. Amu ku bakozi ku ssundiro balajjanidde bakama baabwe okubongera obukumi kubabamu ku basikale bibaka bwebase. Okukola night shift twetaaga n'ebiro tukoma ssaawa nga 5-6. So kiba kyetaaga nti abakola babeerenga bana ababiri bakole mpaka sanga 6-7 n'abalala bakwatizaawo bakoleki bakeese ku makya. Kuba night shift si nnyangu teyetaaga kuzannyiramu. Olwa polisi ejjewe emmondo Abazigu kye balesi basudde mu maaso g'essundiro ne bagenda emukono ng'okulonyiza kugenda mu maaso. Amyuka omugezi wa polisi mu kampani ya Luko Yisikire ku ssimu akakasizza obulumbaganyi buno n'ategeeza empataniza okunoonyereza ku beenyigidde mu banyaze. Gambibwa Omuzigu atanategeerekeka yalumbye abasirikale babiri abadde bakuuma petrol station eno n'abatuusaako obulabe n'agenda mu maaso n'okubba emitwalo 35 ku petrol station eno. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso. David Musikali Yankolo yakusakidde gule nkulu Bukedde TV.